Kenzo tebuvuddeko nakugamba nti omuyimbi tanoonya ssente, omuyimbi anoonya luyimba, oluyimba ne lunoonya ssente. Kenzo Mukama akusitudde, naye ogaanye okukkiriza nti Mukama akusitudde. Erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi yonna, naye okyali Uganda ku bu YouTube. Oyogerera ku levu baliri pazo kwe boogerera, oyogerera ku levu ba chikeni kwe boogerera. Olikkiriza ddi nti Mukama yansitula nange nnina okwambuka? Oba ovuga gudda kyennyuma nga togenda mu maaso? Kubanga bwe weetegereza Kenzo w'emyaka 5 ne Kenzo w'omulundi guno, olaba nga Kenzo alinga apangulukuka obupangulukusa, akula dda wansi, atambula dda mabega. Kenzo erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi, naye weetadde ku levo z'abaliri pazo, nga site omulamba ali ku levo y'aba Diamond Platnumz oba eyalibadde, ali ku bu YouTube e Uganda ali mu kuloma. Bobi Wine agaggawalidde omulembe gwa Museveni ataddewo opportunity, Bobi Wine naga ebibuuzi by'abaana ba Pitu. Ate yagaggawalira mu gy'ekinaana, yagaggawalira ku zaani era ku za Museveni. Bakamulu abasajja abaali abagagga ab'ensi bo baali ba ku mulembe gwani era ba Museveni, ate abagagga b'ensi endala era bagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni oba bagaggawadde lwa Museveni. Then ate abaavuwadde bo tubabale nti baavuwadde ku lwani? Bwe kiba nga abagaggawadde credit eyo tulina kugiwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kenzo bw'osalawo okwowa amatendo n'ebikyamu ebiri opposite amatendo, obeera olina okubikola ki? Kubitwala. Museveni bw'aba yagaggawazza, ani ayavuwaza? Kuba abagaggawadde batono bw'obageraageranya, kuba avuwadde. Naye ababiri abagaggawadde abo ba Museveni credit tugimuwe, wabula abaavuwadde abo bo tebavunaanyizibwa ku Museveni. Mwe abaavuwadde mugende mukole musiriwala nga be bangi. Teri gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo. Bw'aba nga tewaliyo gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo, ate lwaki eza Bobi Wine zo gavumenti yeba yazimuteeramu? Lwaki yateeramu Bobi Wine ssente mu nsawo? Nange yeekolera itongwa tenteera ssente mu nsawo, wabula minzaani ya Museveni mugiwa bingi, minzaani y'ebibi ate yo gye muwa Mukama. Abaavuwadde enteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde abo ba Museveni. Tukubise obugagga bwa Bobi Wine, tugabanyiseemu obugagga bwa Bobi Wine. Buli munnayuganda tumuweeko 5 tulabe oba afuna. Then awo tumanye nti Museveni y'ensonga lwaki Bobi Wine agaggawadde, nti n'obugagga bw'otenda obwa Bobi Wine tebusobola kugabanyizibwamu. Bannayuganda bonna buli omu afuneko nnusu 5 oba buli omu afuneko nnusu 10. Tekisoboka, naye ng'otutendera. Abaavuwadde ezo nteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde ezo nteekateeka za Mukama. Yawe era yajjawo. Lwaki ono awa buwi mu kujjawo tabaye ng'ate ye Mukama? Ne bwe tufiirwa tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Yawa era yajjawo. Lwaki ate ye Museveni awa buwi? Lwaki mu kujjawo tabaye ng'ate abagenda be bangi okusinga abakola ki? Abamerukawo mu bugagga. So nga ate ye Mukama atta batono n'ayingiza bangi ku nsi, naye abatono batta n'abayingira abangi byonna byange. Naye awa abatono abangi ne baavuwala oba abangi ne babeera abaavu, ayagalako kimu, abo abaweereddwa. Mwe abataweereddwa gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo. Kyokka bano beegamba nti gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo, ate basolooza emisolo ne weebuuza esolooza ki kyetatadde mu nsawo? Ani oyo awola abanja gy'abeera teyawola? So
Zinandirowooza nti kati Kenzo oli ku level nnene. Ekituufu ezo discussion zeetaaga bano bannoonya kyakulya. Waliwo ekiseera ekituuka ng'omuyimbi nga ku level ya Kenzo tokyali muddu wa ssente nga ssente ze zirina okubeera omuddu wo. Nakugambako ndowooza myezi nga 7 oba 8 emabega. Ebiseera Diamond we yajjira mu Uganda n'oloma mbu simanyi atutteeza kofi nnyingi n'ebirala n'ebirala. Ne nkugamba Kenzo omuyimbi talina kunoonya ssente. Omuyimbi alina kunoonya hiiti. Era we wakubanga hiiti nga ffe bapromota n'emmotoka tugikuggirayo nga tugikukwanga. Ojjukira ebiseera mwe wakubira stamina. Wakwatako ku ssente nti ogende mu bondi ogule emmotoka. Wayina oluyimba nga lugenda kugula ki emmotoka. Omuyimbi kasita okuba hiiti automatically ssente zigenda kuba zeereeta. Bwe wakuba City ya Ross ye yanoonya ssente, gwe tewanoonya ki ssente, wayina kunoonya bunoonya hiiti. Kakati omuyimbi amaanyi n'obudde bimalire nnyo mu kunoonya oluyimba, so si mu kunoonya ssente, kubanga ssente z'ogoba ziyinza okukulema okusanga. Naye ate bw'okuba oluyimba lwangu lwakusanga ssente than ggwe. Y'ensonga lwaki wafuna bookings mu Caribbean wa continent yonna wagikuba Kenzo, wasitula abazungu. Wayimbisa abazungu Oluganda, ye ggwe muyimbi akyakikoze, ssente ne zeereeta. Naye omanyi lwaki zeereeta? Hiiti yazinona, si ggwe wazinoonya. Ssente ze zankunoonya. Nkugambye oli ku level nga ssente si ggwe alina okuzinoonya, nga ssente ze zirina okukunoonya, azironga azo olina hiiti. Naye obudde obukuba hiiti Eddie Kenzo wabuvaako. Obudde obunoonya ennyimba ennungi wabuvaako. Wayingira obudde obunoonya ssente, so nga ate bwe tuteeka ku minzaani ssente z'ofunye wakati mu kuzigoba ne ssente ze wafuna nga zo ze zikugoba ziriwo ezisinga, kubanga ne z'onaagamba nti ozifunye gwazigoba wasooka kukuba hiiti, era hiiti ojja kwesanga yina ebizikugiddeyo. Yimba Kenzo, tosuula ddamula, watuuka bukyali nga Diamond yakusookayo akyayimba akyazinoonya. Osegeera, yimba, tokkuta ate nga tonnakkuta, kubanga singa wakkuta ate singa toli ku YouTube kwogera ebyo by'oyogera, kale kiri okke okunoonya ssente oba osanga, kuba muyinza okuganjogeza bwavu ozinoonyezaawa. Kenzo yenna atudde mu bassakuuzi eyalibadde ku BBC, kyokka naatule ku bassakuuzi ng'ayogera eby'ekitegeevu kale, naye ng'ali mu mboozi z'abaana ba kyakubiri. Who is better mother father? Dibeeti z'abaana b'ekyokubiri. Kyekisinga omugaso ku mazzi n'emmere? Ku taata ne maama otwalani? Ku Nansi ne ttica ani asinga? Dibeeti z'abajjegga nga z'olimu ewa Faruku Ssakuuzi, nga kannammwe kabeera ku zi BBC, ku zi CNN. Wa ate ofunye omukisa, ensi yakuggulira ggwe wennyini, ggwe weggalira, kuba tewali Diamond watuula wootasobola kutuula, tewaliwo wayimbira wootasobola kuyimbira, tewaliyo kolabo gyakola gy'otasobola kunogayo, kubanga buli watuuse osobola okutuukawo. But maintenance omululu, ate ne weerabira nti awo wennyini we bakwagala, sooka weebuuze lwaki baakuwanulayo eri gye wali mu nnyonyi mu bire, ne bakutuuzeemu tundwe buli we wafunanga omulimu ogenda okole, nga bagamba enkya nti ssente zigenda kufuluma, ogwo Martin Betta ng'agusazaamu. Okukakkana nga bulwemu obw'e Nigeria bukuyiseeko, bw'atandika buyimbira layisi eri. Kenzo w'ataali ayimbira emitwalo 3 nga Mavin Records wali bagisindikira Karema, bakeetaaga e Caribbean, bakeetaaga mu America, bakeetaaga e Bungereza, ng'ate ko kagenda kukolera gumu kitundu ogwa dola. Laba Mukama bw'akayamba ne kafuna baby calm down, katokyayinza kasanga gw'oli eno bakutemerako ttaka ekyali badde eky'obugagga ky'eggwanga. Mwami Museveni oyo atera onnyiiga ennyo. Lwaki tuyingiza ebyamaguzi? Ffe tulina okubitunda, naye tunaabitunda tutya nga n'ekyamaguzi kye twalina mwakituuzaawo mutundu? Kenzo kyali kyamaguzi kya ggwanga.
ne mwakituuzaawo mutunda omuntu yenna agamba nti Uganda erina okubaako byetunda ebweru wa Uganda nga gwe yatuulira Kenzo n'omuteekaawo emutunda olimba toyagala Uganda. Waliwo bano ababubbu buy Uganda build Uganda buy Uganda build Uganda nga Kenzo omutuusizaawo mutundwe nga tokkiriza bamugule. Emitala w'amanja buli omwana lwe yabanga agenda okufuna emirimu nga bamuggyako minisita agya balaba mugenda mu paalamenti okukakkana ng'eri takyayinayo mirimu kati. Era kakati Kenzo ne ku international scene ne bwagezaako okuddamu okuyunga ayinza okuddayo ng'ebbeeyi yakola ki yagwa naye ng'erinnya lye lyawandiikibwa ku bisenge byeri ali mu Uganda aloma ku bu YouTube obw'enjawulo. Kenzo saagala obeere nga bano abajega abatuma bajega bannaabwe bavuma abaana baabwe obutondo olw'okuba baagala ozannya ebyobufuzi byabwe osukkakaawo kiwesta. Oyo Kyagulanyi oyo omulaba bwe wawangulanga zi award yayogeranga ekigambo kimu nze abambuuza nti lwaki siwangudde award mbagamba kimu Kenzo yampangulira oba Kenzo azimpanguliranga. Tolifuna muyimbi akwagala era akwagalizanga Kyagulanyi. Manyi Kyagulanyi oyo omuntu bw'amutunuulya bamulabanga atayagaliza olw'ekifaananyi kye baba basigamu mu musiige tayagaliza n'osanga ne gwe yaleeta ng'akugaa Kyagulanyi tayagaliza ng'ate emabegako yakugaa yatuwa studio n'ampaye muto Mickey Wine n'atuwa Busaabala n'atuwa Kim XP n'atuwa kamera ne tutandika era oluyimba lwe natandikirako baluyita yannimba ate nojja n'oga tayagaliza then kuggwe n'entegeera y'ani mujega kubanga kummwe ababiri wabaawo ali azaamaanya munne mu byentegeera kuggwe n'entegeerayo ani mujega ani mulimba kubanga ng'ovudde ku luyimba olwasooka lwe yakutandikira nga kkubira akajja oba ng'akusimbula emmotoka yagiteekamu ekisunzo n'ebikolwa ebyaddirira byoleka kwagala. Era bwe wali ojaguza emyaka 10 mu kuyimba wamutwanjuliranga taata. Ensi wagiraga nti ono ye taata wange watali Bobby tewali Kenzo. Erinnya Kenzo lyanywa mu linnya Bobby. Ate gwe ayimirira noga atayagaliza ng'omusajja ne we yabanga congratulatinga ku award zo yagambanga nze abambuuza lwaki siwangulanga ku award eri international mbaddamu kimu nti Kenzo azimpanguliranga. Kakati omuwanguzi wa award nomini owa Grammy 2 times ali ku YouTube ali mu buyembe ali muzimbozi mukati. Beerako ng'oyogera ku by'obulamu. Beerako ng'owa gavumenti amagezi nti naye bwe tukola tuti ku by'obulimi ne tuleeta ennimi nga ggwe atambuddeko by the way. Osobola okutukoppera ennimi Germany. Osobola okutukoppera ebintu eby'enjawulo gy'otambulidde n'obireeta naye ng'otudde kuloma. Nakumansa ntungo. Oba onsonyi okozesa ekigambo kino ey'obubuyabuya. Butya Museveni bw'agaggawazza Bobi Wine. Museveni yagaggawazaako Bobi Wine yekka. Ffe abaavu ani abaatwavuwaza? Wa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yagaba era yajjawo. Ono yeewa byaggaba. Ebyokwavuwala byo tayagala kubyewa. Mulowooza gavumenti yeetera abantu ssente mu nsawo? Ate abagaggawadde ate bo yebeezi bateeredde muziyeteeramu Bobi Wine nange nteeremu. Ziteeremu bannayuganda bonna. Bobi Wine ataswana kuliisa bannakampala bonna kyamisana kukkuta. Gavumenti emugaggawaza olw'abasiiba enjala olw'abaana abali ku street. Wallahi olilake teweevuluga nnyo. Yes, bino ebirala ebyokunoonya ssente we can understand. Oyina byogoba tusobola okuandastandinga naye tezikufuula nnyo ate omubuyabuya mu balabi abawagizi bo
abakukkiririzaamu ekibadde kikyatuyambye ezimu ozoogera mu Luganda naye otabikamu Oluzungu erituswala. Ffe twaligumye ne tugamba Ow'Enzinambi azinira mu babe ate omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe naye neeri gye bakumanyi nga sitooswala kuba otobeka kalanname bagiyita kalannami ogwo guba mukeeka otobeka kati eri otuswaza tuswala so nga nze nalinnyako ku nnyonyi we nayogera Uganda Uganda Eddie Kenzo nga wannimirayo dda maani nga wanterereza dda olugendo muganda wange wannimirayo dda era wali kyakwesiima gye tuli sijja ekyo kikulimba kati tobitta tobyonoona tosukka toyanamya simanyi gw'oyagala kukakasa naye ne wookakasiriza pulatifomu nkyamu kati kibanga nze ndi eno neeyogerera ate nkya nonsanga ku mizindaalo gy'okukyalo leediyo ezo eziriroka ez'ebizindaalo by'okukyalo nze nzenna kakati Kenzo wenna Grammy nomini BET award winner simanya Nickelodeon simanyanga Afrima buli award eri ku mutendera gw'abazito either ogyetabyemu oba ogireese ate okusanga mu buti ku bu YouTube nga toyogera by'otukoppedde eri nga Stone Kasozi we yagendayo nanya waliwo bwedda bandigitirizanga mu mbuuza byeki bye naleetayo mu Amerika nguzze kumansa ntongo nakwogera bya kijjegga ebyekibuyabuya onsonyiwe ssebo okukozesa ekigambo ekyo osukkakaawo Mukama yakuwa omukisa otuuse abandi gye bataatuuka ba Red and Weasel bwe baggula oluggi gwe nojja ne weetikka omunyago manyi munnange biralamu amenya oluggi ate si ye yeetikka omunyago ba radio bagenda ne bamenya oluggi nojja ne weetikka omunyago n'otukakasa nti tekyali by chance you are talented kubanga amuga gubadde mukisa bannaye gubadde mukisa n'omukisa nno baganda bange ne bannyinaze okugufuna n'oguritaininga n'ogunyweza ate nakyo kiba kya mukisa nnyo si bangi abagusanga ne bagunyweza kati bw'aba yagunyweza kitegeeza alina ekitone kubanga yatulaga nti gwali mukisa n'endala n'azireeta n'azikola ki n'azireeta kakati gwe international icon gye tulina oli ku YouTube kyokka bw'otobeekereza Oluganda n'Oluzungu bw'otuswaza kati ndi eno nswala nze sikyawera gwe mulaba wano nswala lwasita waffe kutuula ku YouTube nayogera ebyekijjegga ne Katonda n'amuggyako obuyinza n'amaanyi n'abimuggyako yabimuggyako amaanyi n'obuyinza talina njawulo na musumba omu yatuuka ku mbeera ebuulira enjiri mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutuukirivu kati nga kitaffe ye Museveni omwana ye Muhoozi omwoyo omutuukirivu oba yali amutuumyani ndowooza Lwaboogo nga bwetyo kati ye bw'asaba kati ye gwe Kenzo ne Katonda omuggyeko amaanyi mu swawumu eno atuweera nga yajjawo ku Sande kiteeza Kyagulanyi kati asabirenga Ntebe oba Lwakitula taddamu kusabiranga mu kkanisa era taddamu nga mukwebaza Katonda yeebaza ono tunda ebyobugagga bya Kyagulanyi byonna byalina oliise bannakampala olabo baffenna tunaafuna bugagga ki obwo bw'oyogerako bwamuwadde buliwa nange abumpeeko babafudde balokolo akutadde ku levo z'abaliri pazo eyakalinnya ennyonyi 2 mu bulamu kwe bakutadde nnyonyi 2 Jubba na London era yeekolera aduula nduule oyo yenze enduule